okuyamba goba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza. Happy birthday, happy birthday. Omuyindire kalete cake yajesha mwami kasozi. Tabitegera. Kenkwate naye. Okiriza kwata. Okiriza kwata. Okiriza kwata bikola nako. Keki yo lulo. Mazali bwago. Ngani yanziza mwebale kwetika bivuddewa. Gali amazali. Tetagala keke kutuke. Tekawo. Tumusanza ku site. Bali wabana. Yangu amasoko je. Yangu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bambi Diana nkwagalira ddala bulamu bwange. Ombeereddewa. Era kusuubiza nange bambi sijja kuyiwa. Nja kwagala. Era tujjabeera tutyo paka. Ababadde waawo watali mu. Abaliyo. Tewaliwo. Teri waliyo. Era singa mama wandibadde wabogedde dda. Singa nabogedde dda. Kitegeera. Era singa benjogedde. Manya ko mpezi gwani. Shanta Barad. Oli mufumbo tali mufumbo? Siri mufumbo. Ndi mufumbo. Ndi mufumbo. Mufumbo si mufumbo yamanya ebibya. Tabitegeera. Ali naive. Naive bajja kuntwala process by process. Okay. Kale muyindi yajja kola wesibere bannange oboluso okukwasaganyiriza wamu okusobola okulanga munange omuntu ojo obututumye mutuufu tumusanyusa oba katubutuusa nga obutuwadde buterevu ku Wonders Just Cool nze Nasali Lydia akaseera kaleeno kwe tuzeemu oba oludde okalaba naye nga olunaku olwaleero tuze mu ka surprise oba otunudde students eka ntudde n'omuzungu muyindi Muzungu muyindi. Okay, ntudde n'omuyindi naye nga kyekitulesa olunaku olwaleero tuzze nga bwe tutera okukola okuba nti tulina omuntu gwe tugenda okulaba okusurprisinga ani amukoledde surprise omuntu ono yaani biki byakoze n'ebiringa ebyo oyinza okuba kati obyebuuza naye nga tugenda okunoonya oba okusurprisinga omwami ayitibwa Kasozi akireewo. Omwami ono Kasozi omuntu amusurprisinga omukyala wamuyita Diana asinzidde Sweden nga munange yagamba nti bannange omwami Kasozi akireewo byankoledde n'owa famire yandibadde tabinkolera biki ebyo byakoze. Omukyala ono agamba nti omwami ono muzimbi aze amukolera ndowooza emirimu gye amuzimbira ate nga tamubba. Bwe twogera ku muzimbi obwongo butandika okutambula kati buli mwagamba nze gundi kye yankola olaba batubba tuli wano nga nga weetuli oba kitegeera kaakati ono nno yasazeewo okusiima bambi omuzimbi ono agamba nti ndi wala naye omusajja byankoledde ekyo kimala ne famire betasobola nakola ki nakola so obwongo bwonna ffe bwe tutandika okuzimba oba omuntu yenna bwatandika okuzimba buli gwofuna balese mitonti bebanange biki Samiti wange tebantagulira omusenyu ogutaweze semiti nga taweze ne bamutwala. Kitegeera. So olowooza ku bintu bingi nnyo abazimbi babbi basemiti abazimbi mu babloka. Yeki kiki mutabba. Omumala okuzima ne ulubalo n'ebitiyo mugenda nabyo. Omwami yakirawo Kasozi aleka ye ate mwaufu ku balala y'ensonga lwaki omukyala Diane asaze okugamba nti omwami ono bambi kamusiime. Ayinza okubaga kulya ku katono nti omukyala ono asinzidde ku kyokusiima omuntu ono. Kale twagala owulireko omukyala Diane ng'ayogera ku mwami ono gwe tugenda okusiima katono nnyo. Yes, ye muzimbi kozi nesaawa eno njogeddeko naye ku makya n'angamba agenda kukola wange agenda amanye muzimbi azimba kati ati yakola ki kati naye wange gyali mu kuzimba ngambe leero gyagenda okukola kati talina yes fine kati kyo talina gundi yonna gy'amanyi kozi nadde mubuuzo balina programu yonna biki n'angamba abazimbi byewateekayo baleka baagaanye ndagenda nkole ki ngire nkole ki bakwasaganyizeeko kati ayika gyagenda leero era nsanje
koza obubaka bwe mbadde nsuubira kati gamba just ng'omuntu bona ogamba nti no okumwebaza kale okumwagaliza amazaalibwa amalungi n'okumwebaza cause ambeereddewo kubanga nkubuulira omuntu ova ku muntu okubanga omuwa ssente n'omwesiga just nga sigamba nti no bakino naye n'omuwa ssente nti nkolera kino nzimbira gula gundi kino nzimba ebintu ntuwe bityo ng'ate ki nga sina wa luganda wange si waki n'abikola nga bw'obyagala si kyangu kozi nakyo mbadde ndaba nga sina bwe nnyinza kuba nti nkola ki nti musasula nti oba nkola ki nga nina kale okumwebaza nga n'engeri gye nnyinza okumwebazaamu nga litakuliddeko yadde ekikumi nti nno kikino era nga bwakirese wakugamba nti nno munnange omusenyu gwe guno nguze ssente bwe ziti kino kiguze ssente bwe ziti boda yakutte bwe ziti nga takuggyeeko yadde ekintu n'eki nekimu kakibola mbadde nina okuba nti ngamba nti nkolayo akantu akatonotono kola ki okumwebaza bwe tugenda oba bwe tuwulira nti omuntu asiimye munne oba n'okolera omuntu ekintu mutuufu n'asiima mukama wo nabeera nga akwogerako birungi byereere banaye naakusiima okitegeera olaba twesiba ku basajja batusiime naye kale nga kyabasiima okitegeera naye ono abadde mukama we abeera wala nnyo akoze kyonna ekyetaagisa mu butuufu kati nange empuyanga ayagala okusiima mwami Kasozi ate nga talina kyeyankoledde okitegeera naye mwami Kasozi ye banyeebayi ddala omukyala byogedde mutegeredde bulungi nnyo muyindi wanje abiwulidde ebigambo mbiwulidde banaye kiba kirungi nnyo omuntu nokola ekintu nga toli mu mize endala toli mu bukuusa bonna omuntu gy'anaava atuuse okusiimako kuba okusima oyinza okugamba nti kyenkoze oba ono anaasiima omanyi abazimbi balina omuze wotaba mugagga omwonoonera naye ako katono k'okoze mwe muva oli n'asinzira n'akusiima ate n'akuleetera n'abantu abalala banaye nze mukyala Daana neewuunyisizza nti n'abazimbi babeebaza okay naye bambi ali mu kukyewuunya gamba n'abazimbi nabo babeebaza tewali muntu gwe batasobola kwebaza buli kyokola kikole n'omutima ogu gumu ebirala byekeye Katonda kati ye abadde akola saawa atuuse ey'okusimibwa era Mukama kimukoledde kati akaseera kano eno tugenda kuba nga tumukubirako akireewo mwami Kasozi akireewo tulabe wa wali tugenda musangawa tugenda muyitawo okusobola okulaba nga tumufuna n'ebiringa ebyo so saagala obeeko otyo aya mwami Kasozi akireewo hello mwami Kasozi jabaleko ssebo kale mukwano kakati mukwano waliwo ayampa ennamba eno bambi naye lwakuba ndowooza nduddewo okukubira kakati nga njagala kunyambako ku kizimbe kyange naye simanyi wawo oli twogeremuko nze ndi Kampala wano essaawa eno wanje Nateete kati nze ndi Nsangi oliwa Nsangi wa ssebo nsobola okujja nenkunoonyako Nsangi gweotuuka ku stage wennyini wano ng'onkubira Ensangi ku stage waliwo okyawo wanje anti nkola wano era kumpi gweotuukawo n'onkubira amaaso obola okusangawo mu ddakiika 5 okay kati bambi kanzije ogenda kujja kati kubanga bwe budde bwe nnina kale ssebo ntuukawo nga kkubira kale neyanzanyo ssebo kati alabika yeesunze omulimu yeesunze omulimu mwami Kasozi era tamanyi musajja wa tukiddako naye gwe sigalako agenda kusanyuka atya afaanana atya byonna byonna simanyi tugenda kubirabira eyo kakati wano wetuli tugenda genda tufune ku bintu ebitonotono bye tugenda kumutwalira era ng'omusajja kuba tukimanyi alina famire afuneyo ku kaceera afuneyo kasukaali n'ebiringa ebyo kale katugenda tufune ebintu wano then tweyongereyo tuvaako
Yatambudde n'omuzungu. Manyaga muyindi. Yatambudde n'omuyindi Shanita. Kale. Ono sukaali anyweko. Abaana banywe boze. Okay. Banaye abantu tuyiga okukola nga Biwaddeyo? Omuceere? ne ku mirimu gyaffe. Okay. Kati munange ebyokudduka ndowooza byo biweddeyo. Ebya mwami Kasozi akireewo kati essaawa eno sinsi ntino mazaalibwa ge tetwagala genda nga tetunayo ka keeki. Omukyala Diana yagambye ne ka keeki mukatwale okitegeera. Kale tugenda kukima keeki. Kale wulira. Okitegeera. Tuyiga okukola ebintu nga tetwelowoozezzaako tulowooze ne ku mirimu gyaffe ne ku balala ku muntu gw'okoledde. Okay. So katugenda tukime keeki ate twolekere ensangi mwami Kasozi gyatugambye gyali alinde omulimu gwe teri kirala. Yes, hello? Hello? Mukulu? Kakati nze ntuusa wano Kyengera. Mayanga Nsanji. Wanza? Suulira. Hey. Waliwo amafuta ge bayita oilcom wano waliwo ababoda. Oilcom waliwo ababoda. Aha. Omugambe. Akwambuseko wano waggulu nga ku ssomero lya Skyline. Nga ku ssomero lyani? Lya Skyline. Skyline? Aha. Kati nzija ku ssomero. Waliwo ababoda? Okay, kale. Neyanza. Okay. Katugenda ku oilcom. Oilcom yeri wali gye tulengera. Mama, agenda tutambuza ono. Tulaba ababoda batutwale ku oilcom. Okay. Kubaako Ofuda. Mwami Kasozi ali? Sigamanya mafuta. That is oilcom. Mwana bile asajja bakuba bachezi n'engombe. Lakini ebintu ebitalimu. Asaba mjabaleko. Kale. Tubadde tusaba tulagirako okusomero lya Skyline. Akulembere.
tukulemberemuko mu maaso. Yagambye gakugenda wa boda nozambuli ewa waali. Hello? Hello? Wanzi? Tuliwa? Ya omwami owa boda ali tukulembera atuleta okusomero ly'ogambye. Kale. Mwami alinze. Of course alinze. Kyala agenda omuwa contract. Agenda olusaze. Ayinza okuba yasabye edda Mukama Katonda wange nsaba onajja kasitoma aleme kunseera so njogera kibeere nga kyekyo taddamu anange ntwale ku kizimbe sente zemugamba takola ki ze mugamba taddamu okitegeera kati yesunze but in life buli muntu yandisiimiddwako alindirire naye nomusajja onogayiwa boda agenda tusaba sente meka ayina nga giwola bulamu agamba nafunye bano leero ye nakwetolooza kubanga ayagala omwa akugambe 15 genda okubalanga kyekyo gambi simanyi yona yambadde red sabo oli otya yego mami kasozi okay sabo tubanja meka okakasano walikyawo 3 omumanyi n'omumanya pijot kati yatsobeze 3 otyo kasozi n'okukkirira kubanga bibalansinga byonna sijja kulagayo omutwe gwa motoka kubanga guliko sitiika naye simanyi oba yetutegedde dda okitegeera tufulumene keeki lumu tufulumene keeki lumu Mami kasozi Noko jampe ku mboozi oli otya mugamba mutya je tuli ngambe kusaza adenga ngamba Noko mgaga nga tatuuka kale bana wakujja kuba kanje bezina abazi zo zijja kuba zizo Noko wanda nkusubira okugamba wangu otuuseewa nagange omuntu simumanyi ate mubeere kuguni kye waye wangambye ojja wangambye baba wakujja ajja kujja obulamu buli butya simanyi oli kuzimba wano waliwo abaliwo kati ate mbuseko eri waggulu aliwo bwenkolakolayo ku finishing sheza oli mukozi wa finishing mulungi eno bayitayo batya bayitawo nsangi buwaali zoniyo buwaali naye nga nsangi palati ziri kusetemeka eno ate nokukumi batundanga meka kukimanyiza okujjako miliyoni nga 15 okay bikutambulidde bitya sofa tebinaba bibi tebinaba bubi bantu basasula tebanambeerera bazibu olwaliro nnaku z'omwezi meka leero 25 olwo lunaku olumanyiko ki ngotunira abantu bange olunaku olumanyiko ki noli kasozi
olunaku olumanyiko ki lunaku omuzali wange tulina kweka mikrofoni yange happy birthday omuyindire kaleete keeki yagyesera mwami Kasozi annange Asubira mirimu contract ngamanya bitabo tubikulira muno happy birthday mwami Kasozi Achiliz oba achirewo onda fatukumanyi achirewo yeryo essanyu ebigambo bikuwedde anna tomanyi nakyo zaako sisa tamanyi gyevudde bivuddewa manyi naffe kyagenda gwenembozi happy birthday tubikule wetegereze bulungi kiki otidde kuba obadde olinda mugagga nzizi ninda mugagga ebitabo alabye kyeka munzijeyo box nolowooza tugenda sayininga sasa kulowooza ki ng'olaba box ejja box ekwewunyisa Tobitegeera? tabitegeera kenkwate naye okkiriza okukwata nzikiriza okukwata bikola nako keki yo olunaku lulwo mazaalibwago nga neyanziza mwebale kwetikka bivuddewa wetenayo mutukolowooza nti mulamu bwange ninamu omuntu bwati ayinza okinkolera esisuubi ibana bazimbi banno baliwa olazeewo ekisuubira nabye sisuubira kuba kuteera osuubiraani olunaku lweddwo keeki yiyo teeba oba Dayana Dayana ki mukyala wa bamita Dani bwe nsuubira ye muntu ayinza okinkolera mumiramu abaana bameka simuinamu wakatandika nange mwami Kasozi sobo Dayana yeye osanyuse nsanyuse kuba nadde sikisuubira nze simanyi oba yeye tujja kuwulira ku message yaba omuntu oyo ng'ayogera tulyoka tumanye oba yeye oba si yeye ate omulala kale tolina gw'osuubirayo wadde totera kizikolako tetyali yali akusurprisinzeeyo obeeka gw'osuubira gwensuubira mu basajja banno teri sisuubira mu baganda bo teri teri ku buwana bw'okusomero gye wasomeranga teri simanyi happy birthday to you mwami Kasozi yagambye ti munnange no surprise ova omukyala Dayana talinayo mulala gwayinza kusuubira ali ludda omukyala gwe gwogamba naye gwengamba tali mu Uganda ali Dubai mutera okwogera tutera okwogerako obwolumu nemwenyumiza byammwe kati era wayogeddeko naye oyo gwogamba olwaleero yambuuzizaako ko ku makya olwagamba atya teyagambyeko yakubizako era ngaomwagalwa mugamba ngenda kukola ogenda kukola yamugambye nti nagenda kukola ye gwasuubira kyokka noffe yatweza message simanyi nakumanya oba yeye oba si yeye tujja birabireyo naye ngaowulira otya kyona kyekiri kisuubira kati tugenda gisalirawo keki tujja gisalira ali ku bulooka tulage nti nno omuntu muzimbi tugenda giteka ku bulooka tetwagala keeke ekutuge teekaawo tumusanze ku site baliwo abaana jangu
kati osula luddawo nze nsula maya osula maya eno zekola kale leta ebintu oyo sodawo n'oyo sodawo leta n'ebirala onoobisobola nno banatambudde na muyindi owulira otya tebabikolerangako bino wewunyiza sabbuuni munange akimanyi kino okomawo nti nengoye ziddugala oyo engoye bakwoleze bulungi muyindi obisobola era ogwo omuceere okomawo ngaokwayesange nga bafumbye ku mmere muleka kyanyumirwa bintu bye mumuveeko ono ye mwami Kasozi bannange oyo sikaali byonna bibyo wawunyiza oyega mukubira kati obikuba bifaananyi otidde kuno kusiima olwo omuntu ayagala okusiima mwami Kasozi agamba nti bannange byomukoledde ye lwaki neeyogerera nga ye yayogedde tugenda munoonyaako tuwulire ebiki bye yayogedde kubanga bigambo si byaffe munaaye naffe batutumye ffe tuli bawooloolo munaaye tuleese bubuleesi tetulina kuwadde naaki enyota newetuluma soda tetunywako To you, Mr. Kasozi, that time of the year has come again, and I want to truly wish you all the best in the coming year. Kwagaliza amazaalibwa abalungi mukwano. Era tusabe ne Katonda akwongere emyaka emirala 100 ewangayo emyaka 100 osobole okubanga osobola okulaba ku bazzukulu inshallah. Twebaza Mukama Katonda okuba nti akutuusizza ku lunaku luno olwaleero ng'okyali mulamu. N'ekirala mukwano nkwebaza onkoledde obaddewo nnyo mu bulamu bwange onkoledde ebintu bingi bisobola kugamba nti kino kiri koza obimanyi era nsibambe kugamba webale mukwano webalire ddala siina kyenyinza kuwa wabula okuleka okusabira busabise Mukama Katonda yekka akuwa kyosinga okwagala. Sirina n'ebigambo bingi okimanyi naawe ebigambo byange bitono naye mpozi okuyimbirayo akayimba siri nnyo muyimbi nnyo mulungi naye anyway at least nkuyimbirayo katini verse ng'emu just kwezayoza amazaalibwa. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Obako obuwulidde yani oyo ddoboozi lyani omuntu wamumanyi era oyo gabadde asuubira tosobola kugamba nti gundi oba gundi kati oyo omukyalo omwagala kyenkana ki tonula njogera nnyo saka bagambe muze yabigambye gambi ddala nakwagalira ddala bulamu bwange ombeereddewo era kusuubiza nange bambi sijja kuyiwa nja kwagala era tujja beera tutyo paka ababaddewo awo watali abaliyo teri baliyo era singa bamma wandibadde wabogedde ddala singa nabogedde ddala era singa benjogedde bambi mwebale kwetika omukyala ddaera webale nnyo webale ddala kyokoledde omwami ebigambo byamuweddeko dda bagamba bino tabirabangako omukyala bikoledde banasaga okudda wano nga bagamba mbati yagenda okudda nga ennyumba ogigabye tejagaba bintu bye ennyumba n'ebintu ebirala bye tutamanyi tobigabanga sakyo
Mami kasaze onyumide. Bwatyo bw'oyogera bulijjo. Oli muntu wampola. Weda ninda mirimu. Oli n'omugagga. Weda ninda mugagga. Kumbe. Birala. Leero osanyuse. Nsanyuse bangi. Tusaba abagagga bala bajja kujja. Bala bajja kujja. Okay, bugambo bwobusembayo eri omukyalo ono. Bamidana nkwagalira nkusuubiza. Yakwekoma nja kubeererawo paka. Lolidda. Nayanziza byonna byokoze. Sabo. Asinza kwongerako asibye simide ddala ebintu byagenda kubikuuma. Ebintu byabikuuma. Awasima kubeera point. Tangana kujjanga olwa kwakuddeko. Kitegeera. Kale ebintu byagenda kwanga bikoma bulungi bannanga nako lwaleero bwe tukoze n'omuyindi. Ne Simon ku kamera muyindi. Ono wesibeere yagenda okuba nga kikwasaganya. Manya ko pozigwani. Shanta Barad. Oli mufumbo tali mufumbo? Siri mufumbo. Ndi mufumbo. Ndi mufumbo. Mufumbo si mufumbo yamanye ebibya. Kabitegeera. Ali naive. Naive bajja kuntwala process by process. Okay. Kale muyindi yajja kola wesibeere bannange obolusi okukwasaganyiriza wamu okusobola okulanga munange omuntu ojo obututumye mutuufu tumusanyusa oba katubutuusa nga obutuwadde kaseera kaba kakusimako kwabo abeera bakodde ebirungi. Omukyala nagamba oyo omusajja tabba na semiti oyo mwami wange buli kimu kyomali nakikola bulungi oyo mwami semiti omulala tebamubba. Sema kamera on is just bannange tugenda kuba nga tusalako akaseera kano bantu balete akambe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kasozi. Happy birthday to you. Yeah? Bannange ayagala ogirabako mugenda tusonya tetugenda kugisala leka tumuwa obudde bwe anyumirwa omuntu we yamuwadde ne keeka ayongere oginyumirwa okitegeera odeko lwaleero nobwe kyewe tukoze aka surprise oba okusiimako otugenze wonders just nze nasali Simon ku kamera n'omuyindi waffe 10 kume mbere bulungi. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.